neyanziza omukulu omukubiriza ow'omukolo guno nebuga n'obugambo bw'oŋŋambye nti wali kutumira ssebo mbuulidde naye munange weerabidde nti wano nze mmeeya wa Kyengera Town Council wenkolera buli kyenjagala era nze head of security constitutionally wa Kyengera Town Council era nsobola okugamba nti kati bakusseeko empiku oba nnemesa okukola emirimu gy'ekitundu kyange. Nsaba Lukaga Mathias Mulumbaddeko ekibabu Sabasaba Meya wa Kyengera Town Council nga ndi wa National Unity Platform ekulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti wa Uganda yawangula n'atalangirirwa. Era bw'omanyi bw'osoma Government and African Politics characteristics is African politics olaba nga in African countries Electoral Commission tebera independent. Kitalo nnyo olw'okufiirwa mukadde waffe mukulu wange afudde ku myaka 6 aba mukulu wange yazaalibwa 1979 kitegeeza afudde ansinga emyaka 15. Kitalo nnyo ate ng'ebitugatta munnamasaka munnabuddu munnange kyekisookera ddala nti ava Buddu era ndowooza taata we yafa era nali obulungi wali ekaliisizo nengenda nziika. Tamala emirundi bengenda omwogera ompadde dakiika 3 naye ngenda kozesa 5 nga nanyini kitundu. Mwami Tamala emirundi kitalo nnyo kyenyinza obbagamba nti muyinza okuba temunnamanya muntu gwe tufiiriddwa naye mu bagezi 10 abali mu Uganda bakalimagezi 10 mu Uganda Tamalemu abadde bw'aba afudde tusigaza 9 badde nsuubira obugalo bw'amaanyi mu kintu. Tamala emirundi tubadde tetuli nga bw'ogamba ng'abakulu bali abamuwaddeko obujulizi nti bo babadde nnyo nga bali naye nze ebbanga lyembadde musange tonotono nga ndaga nti andowoozaako ate nange mbadde mufollowinga nnyo nange tampisizaamuuko gaali yadde olunaku n'olumu naye kyembadde Tamala emirundi nti ye nga ekintu bwakimanyi mubutuufu bwakyo bwakyogera mbukyamu bwakyo bwakola ki bwakugamba ng'akusanze. Nze nasooka okusanga Mwami Tamala emirundi namusanga ku Beat FM nga tamanyi nze nemweyanjula nemugamba nze Mathias olukagana nti otyo bw'oli mugezi nnyo ennyimba z'oyimba za magezi nnyo. By then yali 2012 nga nagafulumyambako ne paalamenti yaffe n'aŋŋamba nti mu mawanga gali agaakula ennyo gwe baali badde bakuyita ne bakutikkira olw'amakulu g'ennyimba ezo z'okola ki z'oyimba naye waayita omwezi gumu munnange ate era kabaka naye n'ampita n'antikkira. Kitegeeza Tamala emirundi abadde musajja muki mugezi nnyo ate nga mulanzi. Najja nti okwegomba Tamala emirundi ebiseera by'emabega nga bakyakola ku Mambo Bado nze nabbe emmwanyi za muzeeye banne tukiteekamu abakamera kino ekyokuba kuba eri tetukkiriza naye yanzibisa emmwanyi za muzeeye nendinnye moloka for the first time okujja e Kampala nenzijja ndabe Tamala emirundi ku Mambo Bado nga njagala mulabako bulabi nkakasoba muntu nga sikakasa nti ayogera ebyo muntu engeri gyali akolamu analysis ya politics nga olaba alina ekirungo ekyenjawulo kyasinga ku bantu abalala nenzijja mulabe nga nkyali muto naye munange netandika omufollowinga byonna buli radio gyabadde abeerako TV wonna wagenda kasube saa 9 ogw'ekiro nga mufollowinga. Kati Tamala yakonkuludinga ng'agamba nti ffe abasoma political science kati nemmanya nekyejja mu bwongo bwange nti omuntu ndoza bw'asoma political science abeera mugezi nnyo ngaani nga Tamala emirundi. Recently bwe nabadde nga nzirayo ku university okusoma nembuuza registra nti diguri ki erimu course unit eya political science n'aŋŋamba eyo bagiyita BAPA oba Bachelor of Public Administration and Management. Nemugamba eyo gye ngenda okusoma kubanga mulimu political science era gye nsoma saawe nga njagala ntandika okuanalyzinga politics the way Tamala emirundi used to analyze it.
era kati ndi political analyst sebo tasobola kuzanyirako olw'ensonga nti mbadde followinga nnyo omugezi Kakensa. Omanyi abantu abanoonya okumanya nze omuntu muwulirizaako birungi byakola ki. Despite ebyobufuzi bye tuwagira ebyaffe ze tamala emirundi abadde buli bbanga basinga bayisaamu eggaali naye nga kyemwagalako tiye talina gwawagira. Osanga ab'ekibiina kye abeera balemu nga bayisaamu eggaali n'atulumba abanuupu n'abayisaamu egenze tampisangamu n'alumba oli n'alumba jjeno nga mugumu. So era nange yampa confidence nange lwota nnumba nange nkuyisaamu eggaali seko nange ndi confident kwabadde mukola ki mugoberera. Tufiiriddwa nnyo naye kano saagala kuva ku muzindaalo olwa ddakiika emu nga sikoogedde. Abadde buli ddakiika nga mu programu gy'abeerako ng'alina okwogera ku kigambo bamafiya naye abamafiya be baali bamafiya. Omanyi emirundi gye mbuusa obutwa, omanyi emirundi gye bazigadde okunkuba, omanyi natambula n'ennyondo yange mafiya nali namukuba ennyondo ku mutwe. Bamafiya sisobola kubajja mu bintu bino ebyokufa kwa Tamale emirundi lwakuba sibamanyi. Naye bamafiya bwabadde ayogerako ngenda kandiko kinoonyerezaako kubanga musa omutuuze wange. Bamafiya mutukoze bubi nnyo okutta Tamale emirundi naye mwekomeko namwe bamafiya mujja kutuuka ekiseera mukole ki? Muffe mujja kutuuka ekiseera mukole ki? Omwoyo gw'omugezi Omukama agulamuze ekisa. Bana ina security meeting e Katale mujja kunsonyiwa nze gamba gaze head of security nze kyalinga security meeting. So obubbi mwe buli buno bakuba obuyondo bakola ki kati ngenda mu security meeting etandise naye muzikirize temugamba nti nzize nembepankirako nenkola ki nentambula. Kambalekewo ngenda ate nebiri bitambule naye nga kitalo nnyo ddala. Junior mbasaasidde nnyo ne bannamwandu mwenna. Ndowooza katusabe Mukama atuddizeewo mu famire ye omwana ayinza okubeera omugezi nga taata we. Awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Webale nnyo Meeya.